tutegedde muli bakanywa musaayi ne naffe tubeetegekedde. Basajja Mivule yeetegese okwenganga omuntu yenna eyeekika mu maaso ge. Kitalo nnyo bodyguard omulala asse mukama we. Ewa Evelyn Lagu munange si birungi wabula ate ye Wike Benda agudde bwenye n'abawagizi ba Manchester United butereevu n'agasingakawo nga kuleetedde nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Butereevu ntandise n'omusajja mu basajja Mivule emabegakawo twamulaba ng'asaba obukuumi eri gavumenti ng'agamba baagala mujjawo baagala kutwala bulamu bwe naye munnange ennaku zino ayina amaanyi mangi naawe mwewulirireko. Waliwo oluvuuvuumo olugenda mu maaso nti buli muwagizi wa Pulezidenti Museveni bagenda kumutta. Kaakati mbalinze nange mbeetegekedde njagala kubalaga nti Museveni waali namwe weemuli kyokka mumwagala bwe mujja mu buyinza mbu ffe tuveewo mwenga weemuli ku mulembe gwa Museveni lwaki mwagala mujje ffe tugende. Kati nange neeteeseteese okugyako ng'oli mu ssiru yitako ku faamu y'abasajja Mivule ojja kutegeera tutegedde. Oyo nno ye basajja Mivule anno musajja muganda nnyo ndowooza kubanga ayogeza maanyi agambye gweyitako buyisi ku faamu yange ojja kulaba ekinaakutuukako munnange ago ge bayita amaanyi. Naye kyensinga otegeera mu nsi muno Katonda yasinga Mukama yasinga okuuma Mukama yasinga obukuumi. Nze bwe babeera banfisi temutandikira ku bawagizi ba Bobi Wine mutandikira ku kisajja kiri awo ntiina. Awo nno mukwano gwange oyo ye musajja basajja Mivule awo ng'asaba bukuumi gwe ataamulaba munnange bitalo nnyo ddala wetweyongere mu maaso. Bodyguard woono omulala munnange munnansi wa Buyindi ono akubiddwa amasasi agamugye mu budde. Basebo ne banyabo ekikanga bwe kirala omusajja omuyindi bamukubye amasasi wano ku Parliament Avenue ge mawulire agakagwawo wano okulira opposite Ministry ya ICT ngawe bakuba bomu luli bakubiddewo omusajja omuyindi kigambibwa nti abadde awola ssente. Era kitegerekese nti ono tasobodde kubanga atuusibwa ku ddwaliro nga bukyali era n'afiirwa obulamu bwe mbagirawo. Bino byonna bigenze okubaawo mwanattu nga bo abantu bakuŋŋaanye dda ne beerolera ekigenda mu maaso. Ate bibadde wano ku Raja Chambers awo wennyini mu Kampala. Ye abaffe awo nno wembulize ekibuuzo emusango tuguteeke ku mmundu oba tuguteeke ku bakwata mmundu kubanga kirabika bano bakozesa bubi ate emmundu zino. Awo nno nga tuvuddewo mukwano gwange nkwongeddeyo ew'omukyala Evelyn Lagu ono mukwano gwange ayagala ssaala zokka anti embeera eyongera kuba mbi. Embeera wali mu ddwaliro si nnungi mukyala ono atandise okuluzinga sayiti takyalaba bulungi olw'ensonga ebitundu bye ebimu eby'omubiri mwanattu byafuna obukosefu. Awo nno wentira gwe omuvubuka akwata ensigo yo akwata ekibumba kyo n'okiwaayo mwanattu bakuwa obutirimbu bw'ensimbi naye nga tomanyi nti owaddeyo kya bugagga. Ebiseera ebisinga obulamu bwe bugagga omugagga yenna nga talina bulamu oyo aba mwavu. So awo nno wenkugambira mukwano gwange kuuma ebitundu byo eby'omubiri nga biramu. Evelyn Lagu bambi tumuwe essaala adde engulu munnange anti ffenna tukimanyi entalo z'abakyala teziggwa buwoomi. Wuuno Martha Mukisa oluvannyuma lwa kabanga kawanvu amaze n'ayanukula kapakati ono yavaayo emabegakaawo n'alumba Martha Mukisa n'amugamba gwe staginga concert naye toyina nnyimba abantu tebakumanyi ogenda kuyimba ennyimba bbiri ku stage oveeko ogenda ku disappointinga bafaani bo n'ekifo tekigenda kujjula byonna bigambo bya kapakati. Nno Martha Mukisa avuddeyo n'amwanukula onamugambye munnange wobanga tomanyi Martha Mukisa genda mu Google account yo ey'essimu yo otekemu erinnya Martha Mukisa osaakinge olabe ennyimba zennina. Ekyo we kiba tekikumalidde kwate ekkubo ojje ku Freedom City olabe nga ebyafaayo bimenyebwa. Gwe atamanyi kapakati ye mukyala eyakuyimbira Nonsense era ayina n'ekiyimbawo kye yakuba n'omukulu Gravity omutujju. Ate Martha Mukisa ye mukyala eyakuyimbira Sango era akayimba ako kamukolera bulungi. Abamu kye bagamba nti ye iti yokka gy'ayina naye abagamba mwe mujje ku Freedom City mulabe ebyafaayo.
Nyongera okujukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribe ngena maso subscribing, liking, ogeneko ne mu comment section obeko kyongamba. Buterevu wetuyongera mu maso yo muyimbi Waikibenda oyo mutegeera bulungi eyakuyimbira singa. Jukira onera yakwatako ne ku muyimbi Drekali, naye byonna ebyabaawo tugenda kubanga tubimanya. Munnange omukulu ono Waikibenda nno ngakeera nga yambala omujozi ogwa Manchester United, ono nno nga gupostingiramu akafaananyi wabula nga kiraga ali mu kayu. Teyakomyawo, yataddeko obugambo mwanatu obukyokoza ng'onagamba omujozi gwa Manchester United munnange ye jazeeye eya toilet. Ebyo bigambo bya Waikibenda. Kati nno abawagizi ba Manchester United yabadde talina gy'abadda. Bino byonna abikola olw'ensonga tiimu eya Arsenal omukulu ono gyawagira, era Arsenal eri waggulu wa Manchester United ku kimeeza. Jukira eno Man City ebatwalaganya bubi nnyo. Kakati nno abawagizi nabo tebamulinzizza, bamwanukudde ne batandika omulangira nti mbutuufu omutwe alina gwa bwereere just munene. Omulala najja n'amugamba walayi oyinza olowooza abantu bonna balina amagezi naye wosanga Waikibenda kikuggwako. Omulala najja era n'amulumba amugambye walayi seewuunya lwaki okyali upcoming. N'amugamba y'ensonga lwaki ne Drekali yakwesonyiwa olw'ensonga tolina vocal toli muyimbi weeyiya bweyiya. Ebyo byonna bigambo by'abawagizi ba Manchester United, obusungu bungi. Omulala amugambye y'ensonga lwaki teyali mulungi kimala eri Mathake. Oyo omukyala mumutegeera bulungi ensonga ze ne Waikibenda. Jukira Manchester United eri mu kifo kya kuna ne point zaayo 18. Kitegeeza Arsenal eri masoko ku Manchester United. So naye simanyi oba Waikibenda ate anaddamu nakola kino kubanga bo bamulumbye na busongo. Zo ensonga za Isma Olaxes ichuli zo zikyagenda maso n'okubanga zilandaga, era yo poliisi egenda maso n'otutegeeza nti ekyakuŋŋaanya footage era yenna emuyina egenda egatta footage okuva musajja mukulu gye yatandikira olugendo lwe, enguudo zonna ze yayitako kw'ossa ne kamera ezaali ku bikomera by'abantu sekinnoomu, byonna footage bamuyina. Kati bakyagezako kubanga ate batracinga abantu bebalaba oba bamakinga nga bali mu bifo byebimu mu kaseera kekamu, era lwaki kibawe kityo. Awo nno poliisi wenkugambira nti erikola mulimu gwayo, bo baagala kumanya omuntu w'abantu Isma Ichuli. Butereevu nyongera okujjukiza nti eno Jika Media ensibuko y'amawulire tuganoonya mu nsonda zonna ne tugakutuusaako. Webale kubanga ogyekuumirako, genda maaso subscribing, liking, commenting anti oba onkoledde omulimu ogusinga. Butereevu nsaba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.